ngenda kutemera emisine gye badduse abagundi bali eyo Kenya kamera ziba trackinga babakwatidde Kenya tebasobola bakwata kati anti kabaka tubuuza ki tebakwata Namiri anti ono agamba abula naye bamunoonya bakisize businzi nkugambye mmoze gwe noonyayo woolaba Nammere wano ali eri akwa birthday ya Museveni yabaddeyo buli muntu bamuyise teyazze yabadde busy ali ku ground nkugambye twatandise full figure yali wali mukubire ku CPS yasula kati nkuzanyireko nyinza okubolooza yewaana kuzanyiremuko siyo kyanjiiridde wano bino saabiwulidde ate bali bateekateeka uli amukuba amulina agamba nze sirimu agenda kumpa ani ali ku ttaka mbuuza bw'otyo ŋŋambe baamuteeka ku ttaka nno nze okyeyo ekyayagadde ekikuwadde ne vidiyo nga bamukwata gwakalina wekka negundi akayina bamukwata bulungi sina ffujjo yingira awo ati abadde ambuuza yagamba amanye SFC baani abamukwata ebya Nobert events bibi abamumanye tuleeta Nobert eyakuba gundi omwala bamukutte ataka bakigoba mu mawulire owulira kiina n'abakikolera vidiyo kati ani akikola gwe naye otegere nti ndi w'amaanyi ndi Full kubanga yenna mu bantu be nebbanga lyavumye nze gwalina tekirinaayo muntu mulala mpozi ne Mukasa Banamere omukwatidde Kenya yewaako ono yamukwata aliwo ono Sharumu yamusiba Sharumu yamusiba kiri kigezi kipya mu misango kimanyi omumwa kye gutegeeza
Naga wulirawo wano ng'omukulu yeewaako. Kale katugende. Twende. Mulina kuba nongense ekuba endulu. Yabaddewo. Kikiri kyasudde ku mutwe. Wulira. Anti kira kibi yodde. Wulira. Ozanyira ku mwannyinazi. Tazanya. Tazanya omulabye. Olabe wabikudde n'okugulu. Naye njagala kinjagala. Kuba tugende tandika. Welcome to the show. Basebo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu gwa Nuruddin Ntege. Muzadde Megaton ge manya. Nokulwa leero bigambo si birungi. Bamukutte. Yakuba full figure. Yakuba full figure. Bamukwatidde Kenya. Ngaakola ki? Abo badaganze suubula. Bamunoonya dduka. Abo badaganze suubula. Bamukutte. Full figure amanyi ng'ataddewo mangi. Full figure yagamba. Abamu kuba bagamba bamutadde ku ttaka. Kati ayagala kulaba ani ali ku ttaka ani ali dduka. Nobati bamukutte. Kankutereko omukulu ya ekyakwasizza eyakuba full figure. Na lwaki ali muki? Akyali mu nkomyo. Atali ku CPS. Kankuzannya. Nalaba Bidex ekintu akikuttemu. Ali Bidex agenda kubonerera. Agaba promoter bonna mwekuŋŋaanya. Bakuŋŋaanya eggulu. Ne ba flocking ne bajjula ku CPS. N'abagamba ebintu bisatu. Full figure byayagala. Ono alina yagamba nina obulwadde obunnuma. Yagamba wakatambi okayina. Yes. Ngani agamba. Ono gwe bakutte. Nobati. Gwe bakutte yakuba full figure. Kasooke nkuzannyire nga yeewaako obujulizi obusooka. Kale nze wendi. Ng'atidde. Abakulu tubabuuzizaako. Tutababuuza. Mwe baffe. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutuukire ku mulamu. Wano kibagamba. Wano kibayita gundi. A few moments later. Obadde mu lukulu kuba nakangubi bino by'abaana bawaka batwalwanye mu bulwanyi. Owulira. Minisitaro musiri basoji. Owulira. Omwana oyo nga yasanyuka nga bankubye. Kyabula nsobola n'okwegayiza nti nze omu ku bakubye. Njagala okufuna obulumi nti yakubye. Owulira. Naye munyagenyaaleemu munno. Kitegeeza ki? Mwana ba mu nju emu. Kaza tanyukira amazzi ensi yonna eri mu nnaku bagamba. Njagala owulire bulungi. Baavudde ku kyokkwata omu. Bantu bali mu kutuwa birabo. Bamuwadde n'ebirabo kuba full figure abateesi ba full figure. Njagala owulire. Bamwebaza. Lwaki musibe kati? Wali badde oteekayo enamba y'essimu nogaa buli ali happy teeka keetaano balaba sente zetufuna wano. Abantu bali wingi okutuwa sente tukuleete. Owulira. Bururoski. Full figure. Omuntu ali ku mikekeero. Obadde wafuuka problem. Owulira. Amuwolera. That was just a microphone check 1. Mbuke yamukubamu. Yali just check 1 2. Era tebakulema mbu ensi nnaku full figure abantu basanyufu. Mama flower. Kankutwaleko ku ndala. Nkutwalako ku ndala. Kuzongeza mu video okukuba naye okukubwa. Nabugamba afunye ekizibu kyababbi okumwetoloola mizingiriiti. Kalangwa jjukira yali yawanguddwa. Naye ng'oli abamwetoolodde bamuleetedde okukola ki? Okuwangulwa. Nga balinga bamuleetedde okukola ki? Okuwangulwa. Nawe twazannyawo. Owulira? Eriwa. Ate ebivumo bya full figure obijja. Ate ebivumo bimanyi. Debireki. Emikulu ku show. Twagala tubeere balance.
ate ngera nsemba kikidde manye nsembe okukuuma n'emupyeyo obubaka bufulufiga bulina okutuuka se obubaka bufulufiga bulina no okutuuka kyeŋŋamba nkuwa ye ekyamukwasizaani fulufiga yali apozinzeewo ekifaananyi that she's untouchable. oyani She can do era whatever ono thing she omukuba wants. akuba She can interfere any oba musango kika kigonna okuba guli ku court level ki byazaayogera byonna ibaddengawo mubiraba n'agenda mu musango gwa Hajati ne Haji n'atuka ne mu court even inflicting pain ku mukyala n'ajja mu musango simanya gwa Kamalimali n'atuka n'ogamba nti omwana wa Haji agenda kumukuba omwana wa Kamalimali ku kooti fulufiga emachi ndi awo era kati nze omukuba mutadde ku ttaka fulufiga namutandikira ku baana ba TikTok wulira wano wulira Nobert kyagambye era kati nze omukuba mutadde ku ttaka fulufiga namutandikira ku baana ba TikTok naye wavuma abaana ba TikTok ne bamuddiza ng'abasiba natandikira ku muwala gwe baali bayita Donasiya nagamba ono ekimala era tebamusiba fulufiga mu abatulaba abatamanyi kyampalanira nze kwa kyatanjagalira namuwandikako ebbaluwa paka mu president's office paka mu office ya first lady kyenjagala okwebaza maama first lady yali yakitinga obadde okimanyi nti fulufiga inako omuvubuka gwe yasibisa nga bamusalidde n'emyaka 10 oyo omuvubuka gwe bayitanga Simpoke okimanyi nti yali akasula eruzira emyaka 2 naye oda yava mu office ya first lady ne bamuta kati fulufiga byonna abimanyi kwe byava ye wabanga ali muguno omuzannyo oguli ordinary ne bana abaana ate yabayinflictingako pain n'abasiba nzijja ku kya Nammeere kakati Nammeere fulufiga yali yamutuusako nnyo obulumi psychologically physically and kakati eggulo limu yali avumye Nammeere n'avuma n'omwami we n'agamba nga Nammeere bw'ali mulya buto onfuna bulungi n'atakomuuko n'atuka n'okulumba mwami Sempijja bamulangaki a veteran Ugandan official, in fact a diplomat, a former minister era abaddeko nga ye minister wa defense abajjeno bonna bali wansi we n'omuyingiza mu bitamukwatako onfuna kakati Nammeere ekyakolebwa yamanya either gyera kikyamu naye yali ayagala wabeewo kano kabagamba nti uliriza abantu waliwo embeera gye bagamba era bannayuganda bonna bonnauliriza olwaleero Nammeere byakola birese positive results zitya fulufiga wenjogerera agobeddwa ku TV wabadde akozanga platform y'okuvuma abantu okulaga nti w'amaanyi nnyo nabayomba ogambye Nammeere n'akkiriza ekyakolebwa modoleta manyi gwe kasajja nzija kumulamwa naye nga ensonga yange erikkirya kankuwa esinali endala entono wano wonna nno gundi yali agezaako mugamba oyogedde nnyo otandise okwekuba gye weetuga kati naye ng'ayongera kuleeta alenga kuleeta kyengenda okukola kikyamu naye kankikole ki kankikole olwo awaayo Nammeere at the same time y'omu ku bagamba nti yaliwo nga bikola ki nga bigenda mu maaso nkwongere nkwongera si musajja just naye bwino gwoyo omwana gwe nina omumanyi banayikano mbadde bulijjo sikakugamba nga fulufiga lekera ebintu byokulowooza byokubeera nga kikula sajja tukimanyi fulufiga yali musajja olira wano sembere waŋŋambye mbuzannya wano ewali ensonga no bwe bagenze ewa fulufiga nga bakutte Nobert Events bamubuuza Nobert omukyala ayagala lwaki tetutakusonyiwa ne bagamba gundi bwaleeta obujulizi nti yakugamba ki ekyo kyotasobola mumusonyiwa ate olakkiriza si ye yakukuba yaliwo bubeezi ng'awaga n'agamba okay bwampayo ku bujulizi bwa bino bwe yayogera kuba bino tebyali byakuba yagamba nti yammanyiiko nnyo nga gonde Nobert yagamba amanyi nnyo fulufiga amuyina mu vidiyo nkakuwa kazanyire kuyo kuyange zanya si musajja sembera just naye bwino gwoyo omwana gwe nina omumanyi bwina amuyina mbadde bulijjo sikakugamba nga fulufiga lekera ebintu byokulowooza byokubeera nga kikula sajja tukimanyi fulufiga yali musajja yalina obusolo bubi
Yalina abakazi n'abasajja. Oli muntu nga wakutaala. Obadde okimanyi okawulidde baamulongoseza Kisubi. Fulufiga akasolo k'abasajja ne bakatemako. Era wagira ne watana. Shalom kwato wejjebbi. Songa eno nkumanya n'okugiddamu. Wagira ne watana. Twakukasikanca. Saka tuddemuko. Maka balongosa kamera bulungi nnyo. Nanga osapoosa awo. Ebadde temukimanyi. Mujja kushala omwamba. Ogambye olina ekyama. Ogambye Fulufiga muki. Kino mbadde nkirikidde ebbanga ddene. Akisirikidde ebbanga ddene. Naye kankibagambe. Fulufiga kulwaki yeefula kyakula ssajja. Kituufu alinamu kujinisiza abasajja. Fulufiga obutonde bwe yazaalibwa alina obusolo bubiri. Tekisoboka. Yalina akasolo k'abasajja n'akabakazi. Era Fulufiga olw'okuba nti yamala n'afuna amabeere yali wakubanga bagenda mulekera ak'abasajja. Kati ak'abasajja ke baasalako. Bino byawulira bamuvuma mbu awunyawunyoza baba balimba. Waliwo baasala ne balongoosa bamanyi okugira ne watana. Kati alina ekizibu ekiri permanent. Uniform ya yellow ogimanyi? Kitegeeza ki? Uniform ya yellow. Kyogamba ono bwe yagenzeeyo bamupete yalinga ne bamugamba bamubuuza naye ekimu ku byamutaasa okusalako akasolo k'abasajja nga kana ak'abakazi agenda mu periods. Abakonga bali agenda mu periods bali bagenda kuziba wali bakubewo pamba bakubewo omuntu. Kati oba olaba yalemeramu embeera ya kyakula sajja era akyawanya abakazi. Bakazi baffe oba bakano baffe temunyigiranga ono omusajja munnaffe awoza simanyanga juzi yavaayo nagamba akoze ekibiina simanya menzi biki balwanira eddembe ly'abasajja. Bwani yagamba ffe twagala tulwanirira. Olwanira eddembe ly'abasajja otulwanirirako tuli baana bannyo. Kakati olwaniridde eddembe ly'abasajja n'ozika ng'ate era oyingirire mu ly'abasajja. Ovumbye mamito n'oyingira papito n'oyingira jjajja pito. Kati yayingira jjajja. So n'olwa ensonga eyo Fulufiga era nkukutira ebigambo bino wejjanjabe. Kyekirwadde ekyo kyagamba amugamba yagamba alina obujulizi esembayo ku vidiyo wano Fulufiga okedde kuneewaanirako ku Solid TV mbu promota yagambye mu kasolo amunoonya mu drone zimunoonya mbu State House yeekunoonya nga bwegenda gibateere omugirabe wano State House yeekunoonya mbu Fulufiga weewalere banse State House yeekunoonya kyogamba Fulufiga State House ogitadde ku level eyo n'ogikkakkanya ekitibwa kyayo ekibuuzo State House ya kiri Uganda Office of the President nti yamugamba State House emunoonya Nobati kugamba State House ko Nobati n'agamba tekisoboka State House kati eguumika buguumisi bantu mu drone. Ffenna tukimanyi era nkimanyi Chairman Kasolo Honorable Kasolo n'Honorable Sese Namujju be baakuwadde obusente era Honorable Kasolo yakuyamyeko ne mudiringa n'abasiemwayi. kakali ekibuuzo kya Fulufiga kitegedde abuuza obujulizi nga alina bungi Yes, Nobati events gemanyi. Robert tumuleke andi njagala kuwa bwino nga sina kati yabuuzizza Robert tumuleke Nobati abuuza baani abaamukutte kuba yamugamba State House ekunoonya gani agamba Fulufiga egenda kukwata oyogedde ebintu byanjwanjwa bingi kale buli asusse wanjogerako noyogera ku Kasolo noyogera ku ani noyogera ne ku president n'amugamba president gwoyogerako okulonda teyakukola ki mwalonda byammwe ko mmwe babbye bakoze batya ey'emizira nyinza obutagizannya kati ye agamba bintu bibiri ekisooka yasiba Doniasia ye yennyini ne yegirayo Doniasia
Nobert Vents agamba nti yawandiikira First Lady ebbaluwa n'ata Simple K n'agamba ekyomukisa weekiri kati ye yeemusibe amuwandikira mute bamute engeri gy'amanyi nnyo yagambye mu ngeri ye yalaze amanyi nnyo State House kati kimuyambeko yawandiikira State House emute era n'ampiriza vidiyo eri gye nkulaze nga bamubowa n'aŋŋamba nkubuuze ggwe njikulaze baani abaakutte Nobert Vents basirikale abaaki bawukanawo ani waliwo abasirikale bamaje waliwo poliisi yekwata kati bwe bituukamu eyo olabye wa poliisi badde bamaje nga beesabise walabye drone yabadde dabo cabin baamukwatira Kololo nga president yakafuna olwafuluma bati nomugamba si ye gwegobadde gwe tubadde tunoonya baamulese n'alya yamaze kulya ne bamugamba Nobert jangu omanyira presidential advisor who are you gwani ensonga ya Nobert wagitegedde eyaki yensonga lwakyalimira ku full figure ye wagamba awansonga ki mbu ne full figure avuma abantu naye we bamuvumako ayogera ye Nobert bwagamba Nobert ne full figure climax ejjira wano baawukanira Kololo mu kakiiko ka seeke neeg I think yali neeg full figure ali ku Kasolo oli ali ku Kalangwa ne banne full figure abawangula yakane mu kibira bali bagwa abakuba olube nti nabagamba abavuma namuko ne Kalangwa n'amugamba nakuga weetadde ku bantu bano bafeeriya gwe bakwatako yagwa nga ebintu by'okuvuganya bibitera okuba buli wantu towa muntu pulani ngeri gyalina kubeera nti abantu bwe baba bavuganya kati bamala okuvuganya nabo bajja bakolayo live bagamba Kasolo yabbye bano be bawangudde bo bennyini be bawangudde yabbye tugenda na mu kooti full figure abagamba omusaayi gwe mumalirawo ssente zaaki mwamuspendingisiza sente ze ennyingi ennyo yali alumirwa nnyo Kalangwa agamba baabawangudde aye mugenda mumwongeza ssente aye musajja wenyara emu lwaki mumuteeka mu mbeera okuteekawo nti waliwo olutalo kyemugabe bateekawo abantu babiri nga baagalako era batwalako omu Kalanga bwe yandigize era Kasolo yandigudde ne Kasolo nga bwe yawangudde ne Kalangwa yagudde katugende kasenga Kasolo yagudde yandibadde akkiriza ne Kalangwa akkiriza definitely yandiga kyonna ne tayinza muga tugende mu kooti nga Kalolo kabadde ka mugongo n'abuuza n'agamba nti kati mmwe ba Nobert mufaaki ku luli level ya neck gwani agamba nti tugenda kuwaaba gw'omulonzi wa bulijjo banene babanene pozi nga be bawaabi abanene be balina okuwaaba batono temwogera ne tuyinza kuva eno katuwaabe kati nga bakunguzja omusajja bamutwale mu kooti bali bamubala bamuleko sente endala ono amugamba bakubala abo boolaba amubuusa bano ekyabanyiiza kwe kuzza omuliro omungi bwe gutyo kati beereetera mu kwereetera ennyo naye n'afuna n'aganze simanyirwa ati awe mukutte ndi kabaka n'abavuma bamuvumamukko ebyogera kitwala eri ono yali yabikigamba dda oyo mukazi musajja ani Nobert yabigamba dda full figure abadde ajja bimugamba ne wali yabimugamba mu buntu kati amala obbigira Kalolo n'amuyamba n'ajja n'abyekapukyalingira mu kamera w'ataali n'atula ne bano bamubuuza Bashalom bamugamba bamujubisaamu nnokko bamugamba nno uniform ya yero ogimanyi komera nga ggazi uniform ya yero ayogera bigambo tatya kati anti kiri mirundi ebiri full figure yakubwa nnyo bw'amala okubwa toyinza mmukuba aye n'omuteekako n'ebigambo noyongerezaako oba oyitiridde omaze omuwa ebibi ate oteekako saladies omukubye mu kumenya amateeka kuba Nobert akugamba twakimanya nti tugenda mmukuba tugenda naye katumukube kimenya amateeka ekiba kikola ki kibe kali kyabadde nno abadde asusse kyabadde
era ku CPS aliyo yekka bapromota baludde ku CPS bakyamuwadde liizi kimbaasi ekimutwala buli kijja kiba kijjudde buli kijja kigira bamugamba Fulufuga kyasonyiwa Nobati yagambye nti agenda musonyiwa naye mbu yawuliddemu ng'agamba nti ye alina obujulizi obwa nti alina ebitundu by'ekyama bimeka bibiri yali ku kino kya mutyobola kya bitundu yagambye nti baana baba balyawo baana be nga balaba bintu ebyo n'agamba nti ku bitundu by'ekyama ebibiri ayagala mulage wokka wayagala omuteera okitegedde n'amugamba yagambye n'okugamba nti ye yatadde ne Asia ye bwe yamusiba naye agireete ayagala Nobert Vance aleete ebbaluwa nga ajjayo Asia ayagala Nobert Vance aleete ebbaluwa nga atasimpoke ayagala Nobert Vance aleete ebbaluwa nga full figure ebitundu by'ekyama bibiri babirongoosa kuba agamba yalina obujulizi bungi naddala ku bitundu by'ekyama alina bibiri yakute mu bigambo bye yagamba nti ono yagamba obujulizi abulina teyavuma muvume mwe bya mirundi ebiri twala eryolinga ngalabika kale kati ye yakisusamu nada ku mubiri full figure avuma era byavuma sibiwagira ye bw'aba akuvuma akulaga akuvuma Nobert yali tavuma ye yali akakasa bukakasa abimanyi nti gwe nkumanyi bulungi mwe temukimanyi oyo omukazi ali bwati ne bwati nali nawo obujulizi mbukola ki bulina full figure ye bwayagala n'agamba Nobert Vance alina wagambira yali mu lukwe baaluka olukwe ayagala amanyengere ye ayagala abulire poliisi olukwe baaluluka batya agamba nti Nobert Vance yavaayo ebyo wamala okubimuwa n'agamba ye tagenda musiba ye bw'awa poliisi ebyo ebina nga yejjeere nga nti muganda wange webale kati ate kangende ku step ekola kyeddako naye abaakuba full figure ababiri omu kamera zamulabyeko Kenya yadduse lwaki tebamukutte nedda kyoya nti omuntu yadduse tokiwulira nti muntu yadduse naye bamulabye Kenya batuyambe anti bakulaba naye nga Kenya kirala tolaba n'ebyabeesi gye baakugamba nti tola nono gundi yabba abantu Don Chris buli lwa bw'ofuna emisango ennyo olina kudduka bano banti kaduuka olina kudduka kati bw'odduka n'oyingira ensi eddako balina kukolagana mpola mpola kulinya tebiringa bola Uganda nti poliisi ejja naye kati eri bano abadduse balina bakwata mpola gundi byamateeka Interpol n'ebiyingiramu babaleete okitegedde full figure kwegamba mukamba okutuukawo full figure ye agamba mumukwate mpola buli guwalabako ng'amukuba agenda ojja kumulabako emida bagenda midda buli guwalabako ng'agamba nakuba nabirimu either dduke mu ggwanga oba tojja kuddamu kumulabako mu public agamba nti baaga abaamuteeka wansi ayagala kukebera bona baani ali wansi Nabitex naye mukamba kuki Nabitex wemaliddemu amaanyi bamugambe waloopa kumba ate yeste yaloopa okuloopa ki full figure Nabitex kyangu nnyo yabadde Nabitex okwakasande ate ye wa bigere jo yabadde ku CPS ng'agambye agenze kunona Nobert ne bamugamba kyangu nnyo mugamba akuwa bino bye tumusabye ogenda naye kati byayagala omulaga ebitundu by'ekyama bibiri byamulaba nabyo baluwa gye yakozesa okugyayo Asia anti Alex yamugamba ajje yeyambule tulabe mbo baagala full figure yeyambule tulabe naawe oyagala kulaba anti ogaye tulabe anti kakati gundi bayinza okumusibira obwerere nga byayogera abikakasa oba bamweyambulira anti kati ye talina buzibu ye kasitaaka kase ekyo anti aneyambula full figure nedda full figure okweyambula tekigaana baleeta basawo naye alina okubaayo akakase nedda bw'okola rape si gwakebera andi ngamba kati abasawo bawakusaidia full figure wuliriza mu rape cases
eyakutte oba gwe taata w'omwana oba mwama w'omuwala si gwakebera n'ogamba kituufu. Tusobola okukkiriza Nobert n'atwala Fullfiga mu ddwaliro ly'ayagala. Nobert Fullfiga Nobert wa ddembe okugamba nnyina mwannyinaze oba waliwo omusawo bwe bati kuba ekituufu kiri nti waliwo abantu abali supposed okucarrying out ezo tests nga bo owulira naye nno byonna biwulira ebyo nga bwe tubyogera kati gwe yabyogera ng'onyumyamu obunyumya ogamba nno lunkeere bonna bakuteekayo wali anti kati era nakyo kigamba sirina buzibu oba kyayagala akiŋŋambe naye ng'ali wali kimugamba oba kyayagala akiŋŋambe nti ayagala ki. Nobert yeetondere Fullfiga gwe tajja kumalako namaani. Namugambye nako ne mugamba Fullfiga Nobert event saakwetone naŋŋamba Nobert oyo talina kyanneetaaza nange sina kyenkola ki kimwetaaza n'agamba nze abantu bennyambye bangi naye abantu bansasudde bubi mukwano gwe sigenda kwogerako nanga namuyamba paka kukola interview n'agigwayo nga ye muntu okitegedde n'amaana naŋŋamba buuza alien skin baŋŋamba ndi mubi nnyo nze namutwale wahamu kituufu ekyo n'agamba nze nakwata alien skin nemutwale wahamu n'okumugja mu 10 nateekamu miliyoni zange 7 nenkwata ham ne bakwata miliyoni agaana ne bazuwa alien skin nze omubi gwe boogerako naŋŋamba buuza Nobert kiki yaleetera alien skin mu bulamu bwe mwekiri atoba kebenyumba yamuwa miliyoni 2 ani yawaani alien skin yawa Nobert ani yawaani ku bombi Nobert alien skin yawa Nobert miliyoni 2 si yawa alien karo kitegedde naŋŋamba mpaayo omuntu nanga kankuwa ekyokulabirako nagenda mu nsonga za Haji ali gwe banvunaanako abo gwe banyomberako musimanyi nagenda nenkola ki naŋŋamba nudini waliyo yakuwa sente mmeka ajali yali agaba sente anti naŋŋamba bo balooza mu Haji yankola ki yampa sente neze Haji nali n'omusango gwo nga gwaleeta obuzibu bungi naŋŋamba nenvaawo naŋŋamba twagenda mu nsonga za Haji za Muzeeyi Kamaali Muzeeyi Kamaali tulina twagendayo n'atuwa emitwalo 2 ebiri ye n'agamba nti bo balowooza kugenda tukawo nampoba bukadde 10 naŋŋamba nti kati obawulira nasirikamu neŋŋambye kansooke mbiweemu obudde bo bakubuulire ebbanga nanga kuba bwenyingira omusango bazubeda nga bajja lwaki amuteekamu ayagaye nga bajja era Zubeda yali n'ezzuula etwali wa Kamaali Zubeda yali n'abawala ye wabeera eno nga basala badde eno bwenyingira wano nga bo badde eno naŋŋamba kati njagala ompeyo keesi gye balimu ng'eri mu mawulire ng'eyogerwako gye bakozeeko ebbanga yagamba malaleeta bintu bye ne babitwala bwabiyingira mu bo nga balaga nti olwo mubi ye naga kati bamulageyo be bayambye bamulwanyisa naga bamulageyo be bali mu kuyamba kati kuba ba Nobert bantu balungi n'agamba ebbanga lyamaze okuva kwa Haji Kamaali Muzeeyi Kamaali yasembayo naga kati ebbanga lyakomaawo eno period olinako bwe bawulidde bakolako kimala lwaki ye bw'abaako naga kati bwe najja ne mbaako gwe nnyamba nga bavaayo nga bagamba Fullfiga tebaagala atuuse buweereza ku bantu ate bamwagalako amasannyalaze bw'ayingira ku muntu nga nabo bajja banona oyo Nobert Fullfiga tebaagala muliro mule tebaagala aleege muliro bagamba wa muliro muleege Fullfiga omuliro muleege kati naye yagamba akolera abantu kati bw'akolera abantu nga bakiwaana ensaalwa ng'ebaluma nga bagamba nti yakoze ani tujja kukuyamba tofaayo Fullfiga bo wabeera ku sayidi eno nga babeera ku ndala kati yabasaba Nalongo Kitone abo agenda sibanga basibe otuna Nalongo Kitone bwajja bwawulira nti anti buli omwe wa ddembe okuba ne sayidi anti ye kyagamba talina buzibu n'agamba naye kati amaze ebbanga nga takola kati yayagala abeere mu musango gwe yekka nedda agamba bamulageyo omusango gwe baliko point gifune bwoti nti kati aluddo bigendamu nabo baasirika bw'anaavayo n'abaako gwayama nga bagamba nedda n'agamba kati engeri bo gye baagala ennya balina gwe bali mu gwa Ssuuna Beni na Naamwali guliwo bagulimu nnyo guliwo toguwulira tegwaggwa gwazeemu buto ate gutya ani yatta maama bye tulimu ndi ku ludda lwa Ssuuna Beni ani yatta maama ndi ku ludda lwa Ssuuna Beni toli ku ludda lwa Fifi Dakwini omutadde ate Fifi Dakwini oŋŋambye Ssuuna Beni na akirimu nnyo Naamwali Fifi Dakwini yali abeere gyali
nze ndi kusunda Lwaki wagira sunda be? Omwana w'omulenzi abona. Omwana w'obulenzi abona. Sunda be ni yamanyi lwaki ayogera ebintu ebyo n'abiremerako. Sijja njagala saagala awaayirize sunda be. Ne bw'aba asobola omukyalo omuleka n'awummula. Ne bw'aba agamba kimuluma ng'alina yo obujulizi. Ndi ku ludda lwe. Bitova full figure. Siva kusunda ku musajja nze abasajja banyigirizibwa mu ggwanga lino. Nnyo. Nate ne sunda be n'ebigambo byayogera bagamba mbu binyigiriza Namboyo. Namboyo ndi ku ludda lw'abasajja. Oba kiki? Kasita kibanga ayina ensonga. Naye nono mbeereko nnyo. Bw'aba ayina ensonga. Nobati mbeereko ludda lwa. Nobati events bino byabali byabawala nobati n'abijjamu nga maskaleda. Ati omulese. Kati nobati nedda ate siwanyisa nobati. Kazi kyamwanguyirizamu. Yabiteekewo ku meza. Ateeke wali amulaga ebitundu by'ekyama by'alina. Bamute. Yaga ebitundu by'ekyama bibiri. Bwe yagamba nze n'obujulizi mbulina. Nti naga bw'ogambye naga ebikirala. Full figure yakubwa. Naga asinza kutuuka ate kuyateekateeka ne mmuleka. Yalimu. Ng'oli agambye nze naluka olukwe naga nze mmuleke. Baddukidde Kenya omulaba mulabike kulalumpa. Poliisi n'ekyakwata. Okitegedde. Naye ate bwe yamaze ne bano bakajjajjatta bano abaagukumamu ennyo kuba full figure amaanyi yagajjeewa. Nabagenda bakwata ate. Kajjajjatta buli gwomanyi nti yalugiramu abantu badduse ku intaneti. Bw'oba omanyi wajjajjatta ng'onyumirwa bagenda nno gwe bakuvuna n'owagira byakutta. Obanga terrorist bw'obota abo. Boogera bino boogera biri. Abidekisini obote omuliro mulenge. Kati ng'oyagala kumanya nti bizibu. Anti olaba batandise obyejjamu. Olabye? Nyina gwe ndabye akola waliwo akoze video leero. N'agamba amawulire kigatto wange ngambye abantu bagenda bakwata nju ku nju. Kati bagenda nju ku border to border. Border to border. Naye owe Kenya ye batandise omuturesinga. Naye ekivubuka ekirala kyajjako essimu. Kyende kyamalevu. Ekimu kyajjako essimu. Abantu babuuza. Nammere gwaba ateekako nnyo amaanyi. Nammere omulaba. Anti bya mirundi ebiri. Osobola okubeera takitiko. Otya. Nammere anoonyezebwa. Ne nammere ye teyeewaanangako. Waliwo kirowoddeko. N'obyegaana yabyegaanako. Ng'eyasoma. Ne nammere anti looya. Otegedde. Kati gundi n'ava eri n'obummonde bwe. Twatuula ne tugira. Ate nsobola n'okwebaza nze nakukuba. Naye Nobati yayogera ebigambo ku live. Otegedde. Nga bakakuba full figure. N'ayogera live ku live. Ne ku Megaton kwali. Nobati. Ngagamba. Namusanga ku live okwo ne mukubira n'amansuka. N'agamba ki? Awo yimba kano mwebaala abaana mwebale bamusaayi. Kati alinamu n'ensi. Omanyi bakayita inciting violence. Ayina emisango nga 8 giri giti. Fayiro buli omuntu alunaku lwayo. CPS bali awo bakyakola fayiro. Bajjayo kuno ate Nobati bw'aba ayina omuntu wamukubire baleme kubijja ewaabwe. Yali yakavaayo. Addeyo. Tebasimba ndima gyayo oba yabafuuyira bufuuyizi. Anti waliwo fayiro endala. Mugamba ki? Bwakukusa abaana. Nawe bagireeta mbu bagenda gigattako ebeere wali. Musajja wattu asiiba muno ng'azunga bakukusa sawa. Njagala muyita Abe. Yalina kampani etwala abantu. Byadda yagwadda. Kampani yagwadda. Musajja wattu mulaba ku boda dena deri musajja wattu. Moze. Takyevuga. Motoka yagitunga. Omanyi kibayita ayina motoka? Si ye. Muze nsuula akaawo. Bamugamba. Naye ebyo obutuufu bwabyo n'obukyamu biba bya poliisi. Naye ebyo nayo byambu. Kati for now ekiriwo. Story developing. Eri developing naye nga ekikulu ye gundi agamba tubeerewo. Tulaba ani agenda okumaliriza nga ali waggulu oba ali wansi. Agenda kufa n'omuntu full figure. Gwe yonna aliyo ng'omanyi ofafagana ne full figure kakasa ky'olimu. Simuwagira byakola. Simuwagira ki? Naye ale saagala muntu anyigiriza full figure. Ojja kulwana naye. Sirwana naye. Naye bw'oba obunyigiriza full figure lwakuba mukazi. Mbulwa ogamba alabika mubi. Nze kyemwagalako full figure. Waliwo abatagambwa akaawa. Obategeera abo. Yeza full figure simutaka. Kasuka bwaki. Ayina baleetera. Ate ssebo yanywerera ku mazima.
mbu obote bano bayina enviiri tezitegeerekeka ekizibu ekiri boogera ebitategeerekeka ekiri no full figure badde naye Salim seriously buli munene anoonya full figure mu ggwanga lino yaliko ne president wakimanyi nti yali ne president wikiwedde nabiwulira oba lwakutaano agenda kuba ne Salim Sale wamulabye ng'ali nalweyiso okitegedde programu ekomawo ekomawo Soroti